Mbalamusizza nnyo mikwano gyaffe abalungi, twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kano era nga tuli mu programu yaffe eŋŋanzi muwanguzi yeetawanika. Eddakiika ziizo nnya eziyise ku ssaawa 6 ate era nnaku z'omwezi 16 mwezi ogw'ekkumi 2019. Juliet Juko Jeje nze ndi emabega w'omuzindaalo guno olw'ekisa kya Katonda era nga nzikiriza wamu naawe nti watudde dda walinze dda ntende omanyi essaawa eno ey'omukaaga y'essaawa yaffe ey'obuwanguzi, essaawa yaffe ey'obuwanguzi era essaawa yaffe etuzibula amaaso ate ne tumanya ne tutegeera tetunyumirwa bunyumirwa naye ate n'okuyiga tuyigira ddala ate naawe mu bulamu bw'olimu naawe n'okkiriza nti nange wano nsobola okuvaawo nange ne mbaako bwe ŋŋenda ate era Katonda asobola okunkolamu omulimu ogw'ettendo. Njagala kugamba mukwano gwange gw'abadde akooye abadde aweddemu essuubi essaawa yo yakuzzaamu maanyi yakujja mu kinnya gy'obadde ku kisenge kw'obadde otuuse ate naawe yatuuka edda ng'ogamba otya nange nnina wende obulamu bwange bulina we buli Katonda nkoze obulungi. Naawe njagala kugamba nti era puroguramu eno ekwetaaga nnyo okumanya level kw'otuuse ki ekigenda okuyamba okusobola okuwanirirwa ku ddaala eryo kubanga teweewunya nti Katonda waffe atujja mu kitiibwa n'atuzza mu kitiibwa ate atujja mu maanyi n'atuteeka mu maanyi. N'olwekyo mikwano abali ku 98 katonyeze 7 Kampala mbaagala nnyo, ku 96 katonyeze 040 Poto ate ne ku 103 katonyeze 9 Iganga, bwetyo ne ku 10 katonyeze 7 Masaka. Bwetyo bwe tugenda n'emitala w'amayanja makwano gyaffe abalungi abali ebweru w'eggwanga lino Uganda yonna gye muli ku live church kwe muyitira okubanga mutufuna bulungi era nga ku MCF radio 2018.caster.fm. Lwaki nkuwa emikutu gino gyonna? Twakola endagaano obutakkiriza kuwulira puroguramu eno gwe wekka ne tugamba tutya nti baako omuntu gwo whatsappingira, baako gwo emailingira, baako gwo messagingira, omugambe munnanka message kaako puroguramu y'eŋŋanzi etuuse era ng'obuwanguzi ffenna tubugabanira wakati. Temwerabira nti omulabe tulina omu yekka ye sitaani mu nsi muno, ye mulabe yekka gwe tolina mukwano gw'omulabe naye sitaani ye mulabe waffe era nga tumuwangula n'ekigambo eky'obujulizi n'omusaayi gw'Omwana gw'Endiga nga bwe kyawandiikibwa mu Kubikkulirwa 12:11 nti twamuwangula n'ekigambo eky'obujulizi ekyo ate era ne tutayagala bulamu bwaffe kutuusa kufa. Bwetyo mikwano gyaffe omwoyo wa Mukama baatuyiggira ne bavaayo ne boogera obulamu bwabwe kitali kyangu nno ekitwala ekisa kya Katonda ne kitwala obumalirivu ekye bayita obuvumu. Gwe buulizi ng'ayogera naye kitwala buvumu okutuula essaawa zino 3 nnamba n'atubuulira obulamu bwe ate n'engeri Katonda zazze ng'abusumulula. N'olwekyo mukwano tuula ntende wandibanga naawe oyina ky'oyitamu naye nga kyekuusa ku bulamu bwaffe, oba muganda wo oba mukwano gwo oba taata wo oba maama wo, byonna bitukolera okusobola okulaba nga tuyambagana. Era njagala mu kaseera kano tugenda kubanga tumwaniriza agenda kutubuuzaako atubuulire ku mannya ge gy'asinzidde olwonna ate anaalutuviira ku ntono Katonda nga bw'ali omulamu. Leero nno tulina taata wange nsanyusa okukulaba munnange. Kale musumba. Amannya gaffe. Amannya Mwesigwa Benon. Essebo. Nange nsangibwa mu kifo kino. Ni Mutundwe. Amiina. Naye ate nga nnyina yenvudde era kyekye tuleese wano. Essebo. Okutandikira ddala byonna ntandika mu buto bwange. Olutuviira ku ntono. Yessebo wange. Mu buto bwange. Ekyamazima kiri nti nnyina emize mingi nali nkola. Era lunaku lumu najja n'impaako wano ogw'obubbi. Ogwo gwali mu kannyo. Naye ate twebaza Katonda nti tutegedde amazima agazze gatusumulula okuyitira naddala mu kifo kino. Nga ekyawandiikibwa kigamba nti bwe mulimanya amazima nago galikola ki? Galibafuula baddembe. So omuze ogwali gwankwata ennyo nali nnyina omuze ogwali ogw'okubba ogwo nga bwe nagwogerako naye ate nga sigwegooka nga nnyinayo n'ogw'obwenzi. Ogujja gutambula ate ogw'obwenzi gwo gwali mu kannyo. Tujja kutandikira eyo mu maaso waliwo atakumanyi nnyo
naye nga ekintu ekyo nakitubuulira engeri gye kyatandikira n'engeri Katonda gye yakikuwanguzaamu. Tweyanziza nnyo ennaku zino okuba nti tulina abaweereza abamu tubadde tubalaba bulabi ne tugamba oba mwava ku mwezi oba mwazaalibwa muli batukuvu kwegamba buli muntu akulengerera eyo nayeegomba nange njagala mbeereko ng'omuweereza oyo nange njagala mbeereko nga ye. Naye twebaza Katonda olw'okuvaayo nammwe ne mutuwulira olugendo lwammwe. Mukulu Benon, nange nabyegombanga musumba byoyogedde. Okay, tunatandikira gye kyatandikira olwaleero. Bulamu bwo wagenda okutandika okutegeera wabusanga otya? Obulamu tebwali bulungi nnyo. Weewaawo ate nga si bwe bubi ennyo kubanga nze nagenda okutandika nasanga ewaffe twali balunzi. Balunzi abalimi nga tulinawo ku nte embuzi weeziri eziwerako ng'ekikumi. Ewaffe wansi eyo mbalala eyo ng'ogenda mbalala lya ntonde mu malungu eyo. Naye nga obulamu ne bujja nga bukalubamu ente ne zijja ne bazitandika okuzinyaga. Twali bato ng'ate n'abazeeyi baffe omu n'agenda omulala ate nga mukadde nnyo nga tetulina atuyamba. So ne bitandika okugenda nga tulaba ne bituuka ne biggwaawo. Naye byaggwaawo ate nange nengenda nga nkulakulamu. Bwe nakula nze era ogwo omuze obubi nagutandika nga nyina emyaka nga 15 kale. Oyagala kubbira baganda bo? Njagala kubba nange nzizeewo ebintu ebyafa kweganga ndaba liringa ekkubo eriyinza okunyamba okusobola okuzaawo ebintu byaffe ebyavaawo. Naye lwaki nkutteko ekyo nonyeeko katono ekyo eky'obubbi nti ninzija nga nkula natuuka n'okuweza emyaka 24 nga omuze ogwo nga gunnemeddeko. Naye kyenakola nali ntya nnyo kye bayita okwenda. Nakutyanga nnyo nga njagala mu mutima gwange naye nga ntya siriimu. Natyanga siriimu. Ani yali amukugambye ebiseera? Yaliwo nnyo naddala ku mulembe ogwo. Siriimu yali mungi ate nga tabubi omuntu akubwa amabwa kwega n'olaba omuntu n'omanya nti era endwadde eyo yayitira ku muzogo ogw'obwenzi. So nga kyekyali kintiisa. Kyekyali kintiisa. Naye bwe nagenda nga nkula we gwatandikira ddala oba wawaava ekikolo kyagwo. Kakati twali ku crash nga twoza ente. Twali twoza ente kojja wange naŋŋamba ente negenda neebuuka olukomera n'empitako. Naŋŋamba dengere debe kise ekyana eki nekise kyafiire bigere. Kati ekyo kitegeeza nti omwana ono yafe oba ebigere okufa obusajja nti nga takola ngo nekise kyafiire bigere kwegamba nti alinga oba nkyogere ntya mu Luganda. Wano bagamba endiga yamutomera. Endiga yamutomera. Kati nekinyiiza nnyo ngamba lwaki ayogedde bw'atyo. Lwaki kyalabye okunvuma. Entenge kuyiseeko mu lugo. Entenge mpiseeko mu lugo. Ngamba okumulaga nti saafa bigere. Kantandikire ku bawalabe. Jjukira kojja wange yali ayina abaana baali balungi nnyo abawala balungi abeegombesa okulaba. So benatandikirako ng'ate nkikola si lwakuba nti njagala nnyo naye njagala kumulumya. Olumya kojja olw'ekigambo. Nnomye kojja olw'ekigambo kye yaŋŋamba tiyali ŋŋambye ekigambo ng'ekyo. So ntandikira ku omu yasooka ninteekako n'owookubiri. Owookusatu ate ye endagaano n'enywera ddala naye bwe namala okugenda ku baana abo. Olwo mwali mubeera mu nnyumba y'emu? Ente bwe zagenda zigwawo nga bwe nkugambye musumba. Mama wange n'agamba nti ente ezo zitwale waakojjaawo wano zijja kufa. Yali anjagala nnyo. Kati ewaakojja wange nga walinga waliyo obukuumi. Kwegamba n'agamba zitwale waakojjaawo. Naye ate kojja wange n'asindika nnyo nga nze nnunda. Abanyankole bakimanyi bakiyita entanaaba kwegamba okulunda nga towumula. Naye nga akikola ayagala amenye kojja wange. Kati nga nyina ekiruyi ekyo
ku mutima gwange naye nga sirina kyakukola. Kati ente bwe yampitako nga bwe nkugambye nangamba ekigambo ng'ekyo kyannuma nnyo mu mutima gwange. Walina emyaka emeka ebiseera ebyo? Olwo nali nyina emyaka nga 18 na 7 awo na 8 awo akavubuka awo. Naye so nintandika okutabaala mu bawalaabe, naye ate bwena kasita nakiroozaako ku bawalaabe ninkola ki bokka nga saagala kufuluma wabweru kubanga ntya siriimu. Bano baali bawala bato, manye wano wo tewali siriimu, ye tebalina abo. Kati ninfunyisa omuwala wo omwo olubuto. Eyo mpozi tekiba kyamuzizo? Kyamuzizo nnyo kubanga ne Bayibuli ekyogera bwe tugenda mu byawandiikibwa. Anti waliwo ekyo kyempulira eyo oba kikyatambula ennaku zino kizibwewo? Eri okusinga ennyo kyamuzizo tewaliwo kitali naye ate sayidi eyo engeri gye twakulira eyo wansi osanga oli awasiza muwalawo omukazi awasiza mutabani we omukazi ate n'amala n'amwebakako era n'agamba omwana nga taneebaka naye ye taata yasooka kibayitanga hospitality. Kati bo abawuliriza abamu babimanyi bulungi naye twebaza Katonda olw'ensi okujja ng'emanya amazima kitandise okuggwaawo. Awulidde kati kojja wange na mwana we namufunyisa olubuto ebintu nintandika okubyagala. Oli waka? Ndi waka wa kojja wange wennyini. Kye yakola olubuto ne balugjamu era ne mufunyisa olulala. Kojja wange n'ansanga mu nte n'aŋŋamba tokimanyi nti mukola ekyomuzizo. Kyekyo kya muzizo tekikkirizibwa. Kyemukola kibi ono kizibwewo nga bw'ogambye. Naye n'abaakale nga mbuulirira kweganga alaba agezezaako okukola obukodyo bwonna biganye n'agamba kampite ambuulirire. Naye nze nga munda nnina obukaawu oba obusungu obumalira ku baana be. Kyajja kikula ne kitambula. Tebakuggyaawo waka? Tebanzijaawo nasigalawo naye ate nali bwenzimbye n'okuzimba ennyumba yange ewa kojja wange. Naye nga kyali common kale nga si lwakuba nti nze nzekka nga ne batabanyi be nabo balina engeri gye kweganga kimanyiddwa. Ensi eri bubi lwakuba Mukama agenze nga atusumulula oba atulaga omusana ogw'amazima naye ng'ensi ebadde bubi nnyo. Kyebayita incest. Tebadde birungi naye twebaza Katonda tugenda tulaba embeera Mukama enjiri ng'eyingira mu bantu Mukama akyusa embeera. So wengenda okwogera ku mwoyo ogwo kati awo ne gunnyambala kyenakola nintandika okubba nga nkuzawo ndi myaka nga 27 ndowooza. Awo omuze gw'obubbi ne gunnyambala nnyo ne gugenda nga gukula kale naye ni bwe nabbanga ente nze sabbanga oba kubisa mondo oba kuba kyokumenya ennyumba wabule twabbanga nte. Naye ekintu ekinkwatako ennyo bwe nabbanga ente ezo ninfuna ssente kyenkola ewaffe lyantonde nga nyinza okugenda nimmala lyantonde kumpi ndowooza ng'essande 2 naye nga ndi mu kutabaala. Ngenda kwesanyusa ng'osanga abawala balindi wano sayidi ne sayidi kweganga ndaba ndi wakabi. Sente nga bwenzikoze zijja kumala kuggwaawo ate nzireyo mpange ddiirwa endala nsobole okukola ki ate era nalwo ekirungi neebaza Katonda ti Mukama yali yammanya abantu bangi babifiiramu bangi abaafiira mu muzoogo naye nga ekintu waliwo ekiba kikusindika okugenda okukola omuzoogo. Kati nga nzirayo era nziba endala nga nkomawo era nga neebaka mbalala lyantonde kwegamba bakulabanga owakabi amasaati okyusaako olabika bulungi naye ng'ogenderera. So ekintu ekyo kyajja kitambula kyajja kikula ninzija mu Kampala. Bwe najja mu Kampala kyenzijjukirako kyo bintu bino nja bikutula mangu biwanvu nnyo
naye tujja kubikutula okulaga obuwanguzi. Nzija mu Kampala ntandika okukola naye nimpulira omuze guli ogw'obubbi nga gunumiriza kweganga nimpulira nga nkikyawa kubanga waliwo omukulu omu yali w'amagye naye ng'omukulu oyo yagendako ne mukulu wange be bagenda wamu mu Kisaka kati naafiirayo mukulu wange ate nga baneiba bamanyi mwana wa gundi naye nakimanya nti ngenda kufa era nampita nangamba mwana ngo bagenda kukutta kubanga banjo balabi bafa nga tikyetaagisa kukwata wabula bobanga obakoyeza bayinza okusanga ngaawo ne bakukuba ne bakutta ewaffe miggo naye nampita nakola ki nankansolinga kati kansolingi ye nembeera mu mutima naye awo okumweyambula namugamba okimanyi nti nalokose nagamba walokose nagamba nkyebaliza Katonda nanteeka mu motoka yeeni tutambula mu kibuga wonna abaali banoonya kale kubanga wadde nali mbikola naye ng'abantu banjigga bamanyi oli mwana wa gundi ne bagamba kayina gundi oyo kweganga tibayinza kunjogerako kubanga omunene ali wamu nange naye nga nange namukuba siyaasa nti nakoze eki nalokose so kale nimpulira nga nkyayo obubbi we najja mu Kampala ninsaba Katonda ekintu kiri ekyobubbi kinviiremu ddala ekyo kyo kyanvaamu nebaza Katonda nga sinalokoka nakulokoka nawulira nkikyaye nindaba obulamu bwange bugenda kufa konza kankireke nkole ng'abalala eyabba akole n'emikono gye era ategwe nga bw'okyogedde musumba naye ninzija naye ng'omwoyo guli gundimu guli gwenkugambye ogw'obwenzi so bwe nayingira wano mu kibuga nintandika okukola ninfuna sente ekibuga oyingira mwaka kyogo omwaka gwali gwa kyenda obanga nasooka kuyingira 9 mu 6 kati nkomawo nzirayo nkola ninfuna sente ninzirayo kati nkomawo nate olwo lwenkugambye oba gwali 9 ndowooza kale 9 awo kubanga ndokoka 92 naye ayingirawo 98 kakati nintandika ninkola ninfuna sente nintandika okugenda embala okusuubula amatooke naye ekintu kino ekindeese wano naddala okuwoera Katonda obujulizi oba n'abantu okubalaga omusana guno ebigambo ddadi byatera okusomesa n'ebigambo byatusomesaako wano ekyamazima nze nga mbimanyi byandiko ate era Katonda ansumuluddemu kimu ku kimu nga ndaba so nintandika okusuubula embalala amatooke naye omwoyo guli gwagenda gukula mbalala nga osanga nyina abakazi kubanga nali nyina abakazi abaweranga 14 ekyo kyo nga sirwa kuba nti bakazi bamaka naye nga buli lwenyingira bagamba omukulu wazze buli sente gye nakolanga wabapangisirizanga era nabapangisiza nabasasuliranga amayumba mukulu wazze naye ate wadde mukulu nga balinayo n'abalala naye mukulu wazze ayazze wamulabi so ekintu nekitambula baaba naye nga tunnawasa nga sinawasa nali sinawasa koolwo naye era niwe nawasa nasigala nga ntambula ninjagala mbeereko n'omukyalo owaka naye nga nyina ono wakwekwasa bwekwasa kunjoleza ngo yena kufumba waka nina abantu bakyala be nabadde njogera nabo kikulu nnyo okumanya musajja bwe yali akuwasa yakuwasa mu ango ki kati gono ogenda omuwasa ng'oyagala n'akubeererawo anambeererako ewaka okujjanga ninze negulira nga ndaba kinkaluubirira nnyo mbeereko n'owaka nange mpaseeko naye nga si kyekyali ekigenderwa ng'ekigendwa ky'omuntu okufuna omubeezi naleeta kweganga bw'olaba house girl akwoleza ku ngoye akubira ku ngatto nanfumbirako n'okumanya nange nti nyina omuntu ewaka
oyagala kuyingira mu mbeera ya buvunaanyizibwa. Weewaawo. Naye nga kiri kyali kinene nnyo kubanga nali nnyina weewaawo nga bw'ogambye nfunye wano mu Kampala omu. Naye nga nnyinawo n'abalala ku mabbali abawera nga 4. Bo ba mu Kampala. Ba mu Kampala era bwenva embalala yavudde safaari maze okutunda emmere yonna kutte ku ssente nina oba ngende waani oba ni gwe n'akyakala naye ebintu ng'ebyo. So Lukaya nga nnyinayo baali 2 lyantonde nnyinawo 3 mbalala era abamanyi embalala mu kizungu nnyinawo 3 nnyina gye natemanga amasiteegi ag'enjawulo. Kashali eyo side Bwizibwera Ibanda Road nga nnyinayo Bwizibwera kwegamba buli stage ate atali omu. Naye ekintu ekineewuunyisa omwoyo guli gwali mukulu nnyo. Ekineewuunyisa nti sakkutanga newe natambulanga ntya sakkutanga nga nsobola okuba ndi Kampala navuddeyo nnyina gwenfunye olumaliriza ninga akampumuleko e Lukaya naye ng'era ne bwempumula e Lukaya era nsigala sikoze eki omwoyo gumbeeramu. Olunaku lw'osazeewo nti osimbula. Olunaku lwensazeewo nti nsimbula. Olina okubaako n'omuntu. Ate si omu. Tiyabanga omu na we natuukanga. Sitaani mulimba asobola okwambaza ekintu gwe n'olowooza nti ye ggwe naye nga waliwo ekintu ekirala ekikulimu. Abamu tebakyenyumirizaamu. Naddala nze nagamba nti n'amaanyi ge naweebwa gomaki amaanyi mangi. Nze omwe yali asinga okukyenyumirizaamu nga buli lwe ndaba ebyo ndaba nga ndi musajja. Ndi musajja. Kyekiraga obusajja. Kyenalowoozanga. Naye nga bwe tukiza amagezi ag'obuntu toba ggwe wekka wabeerawo ekintu ekirala ekyankozesanga eba ekyampanga amaanyi ago. Ayina ekyawandiikibwa kyetwogerako mu Isaaya 61 ekigamba nti omwoyo wa Mukama Katonda ali ku nze, Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi, antumye okusiba abalina emitima egimenyese, okulangirira eddembe n'abawambe, okugulirwawo ekkomera. Kati olaba Isaaya atambula abantu basumululwa naye ayina ekimuliko eky'obwakatonda. So kyenkugamba ndeese ekyawandiikibwa ekyokukulaga kiri kyekintu ekyantambulirangamu. Kweganga ne bw'okisiiga otya ekifaananyi omuntu ayinza obutakiraba, ayinza okulowooza nti yeggwe naye nga saabanze nyina ekintu. Naginyumyangako nnyo, twaginyumyanga nga bagamba wabula ggwe oli wakabi. Bampaana nange munda munze nga manyi ndi musajja w'amaanyi. Omusajja akola ebyo byonna awulira. Naye mukulu Benon wange maama ngenda kuwummuzaamu katono. Enyaba ebintu ebino ebisinga tubibikkulirwa naye twebaza Katonda nti abasobozesezza okuvaayo okuttaanya ensonga ezifaanana bwe ziti. Ngenda kuwummuzaamu katono ngendeko mu bulango bwa bakama bange ate tugenda kubanga tukomawo. Mukwano tovaawo. Owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Tusubwe enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli lwa mukaaga okuva ssaawa 1 paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98.7.